Kusaasira bamuddusiza ebweru w'eggwanga nga mulwadde. Bapostinga luli nga bamuddusiza ebweru w'eggwanga nga mulwadde. Bunene bwe bwamututte nawudde ki-related n'omutima na biki. Post bagamba batya nice ndi wala. Bagambye okusinzira kati n'abadimini yataddeyo. Let's pray for our dearest Catherine Kusaasira. She will be going through a tough operation because her heart is full of fats. Omutima gujjudde amasavu. She always finds it hard with breathing and she was thrown out of the country 1 week back. Quick recovery. Kano bakasoma batya. Recuperation. Tetwakasoma. Mukwano gw'abangi Kusaasira. Kino no kijjidde mu time nga olwaleero tuli mu World Obesity Day. So oyinza oba oli eyo omuyimbi ng'oyagala kubeera nga Kusaasira kati nga n'okwagala ogejja oyagala obenga ye. Mulimu repercussions naye nga tukusabira mami obeere nga ekyo nakyo kikola ki okiyitamu bannange ate oveeyo ng'oli mulamu 2026 atuuse emirimu gy'okukola mingi. Olulabyeko lumpeeko tululabeko.